bagenda kuona na entertainment ne TV bagenda zono na kebyayigiramu ebyobufuzi ebyekisiru naffe tujja kulekera nga muleka ko program byamwe bosimaye bino byemutongezeyo ennaku za covid nga mubyerabira basobola musiba bebananyini gavumenti eno era kyala yagambye era yavudde n'agamba ye tebamusibyeko jasi bamutwala naye olw'okuba obudde bwe bwamule ne bamugamba nawulira yasula na mu kkooti omanyi kisinga okunzesa ye musajja wange Isiba president w'ababloga president omulambo okaaba otya wamazeemu amaanyi katero omusajja mutuufu goyingiddekomera ssebo abasajja baaliwo ku mirembe muzeeyo yawambira emundu ng'evuga ng'etokota temulaba mukole ebirungi tive bazigalewo bugazi nakyo bakole ebirungi gamba bakole ebirungi mulaba baani agenda obogerako naye mususe kati UBC kyekyoka kyetulaba munyigirize buli kimu byonna naye tetutidde tetukoze eki tugende n'embeera eriwo. Alright, natera tukomye wano Kaya Wisdom official page ku Flashlight wamne ku Point Media mugamba mutaba mikwano naje musinzo kubanga mutekanya sembagamba mukoera dala chama bulambera nga mugamba no katugenda ku Flashlight tukebere katugenda ku Kaya Wisdom katugenda ku Point Media tulabe lero Geto Parliament etede which we really appreciate guys. Thanks for loving us. Mwebale kutwagala comments tuzisomanga amanyi gogaba manji nyenye dala naffe tubaje tuvudde nga amanyi tugalagira dala tujje tupenga tuba tusizako dache tetulina kubakolera oba kitegera nenga Fatyaja that's my name sibe nanzeka mbera n'abasajja asina abasajja abavubuka abamanyi kyebogerako abaana abageto abava gye bavudde nenga information baminaze n'abagamba si buli muntu ali mu parliament mbuno si buli muntu ali mu parliament mbuno yasomereyo before yakulireyo wa ne mu geto wavayo abaana abasobola ogenda mu parliament kubanga buli bobuliriza abaana bano nga boogera they really mean what they are talking bamanyi kyebabeera nga bakola batya nga kikyebogerako we have so many things to talk about but njagala tusoke tugende abaana bano batupezeko later inkomewo n'emirimu gy'olunaku olwaleero Katel yo wagwande nothing yagwana omayingezaako kopa kunimiza mwenero gabudeya still kulu nothing leo wakumeka for Saturday muyawunfa naye nga kiri kitya abatulaba ogamba oti abuuza ku bantu mwana mideya still banange muri muti abatulaba ku Flashlight Point Media ne Kaya Wisdom official tubagala nnyo ntumirako ttaano wange Loni makanika we Boston okitegeera tubagala nnyo bwe n'abatutekamu kemututeekamu tubagala nnyo mwenna abatulaba abasubscribinga abakomentinga abataginga waliyo Judith banango yesimayina kumusayi bageto Judith gosinga Judith webale kubikola nkolo pimpira buza ku nange nyongereza oko tubagamba bane mwena abewayo natuno twala kaddeko notuwa time nogamba abana bano kamba wekeda chikana notekako data wo bambi kyakabinyo mwana tubakonera munnyo naye nga amanya nedobozi sigala iranze musayi gwa Bobby Stroke nupu musayi paka sati baba akitegere sati zagwawo za nupu ati ndi wano nzunga nazo FDC lero kubya mukasuka kakati bana isimanyi ebyambalo banange obanga oliyo novuleyo njetagira dali bagitwala jenalinina ababyagala tusinga munaye babyetika bagamba byabo bya majene babitwala so kati naye kubira omulanga ayina segomba kwambala FDC nedda nenga mwena tubagala nnyo namwe abatubeererawo tubagamba kyakabinyo Loni Boston yawo blood oyate yatekerawo n'akabbo kateero ye naye najja okobaze kalikirawo motoka bakyali bakunganirawo nagaterawo wakabbo asulamu pawo manyo chali wakabi ali eri naye yatukolera business eno zitambula kale kyakabi nsaba Dr. Mpe ku mukulu Salimu naye abenga buza small size but big problem Starboy Salimu ne problem ziriridda wabulina kwokanga kono nawe oyinabuuza abakyala small size but big problem nenga bino just batusagamu tutuli wano twatudde dda kale ndoza yesamu nenga sagala kubanga sibabuusa buza Dr. yabeera ku kamera nga tukwata kino ekifaananyi ekibanga kisobola okuvayo bwete ate tubeera Africa tubeera n'omukulu Kaya Wisdom naye abeerayo emabega ga Geto Parliament okubanga etambula so it's a big team kyembamanya era nga njagala nsinzira wano njagalize abantu ab'enjawulo amazaalibwa gaabwe njagaliza Balesti Yasin oyo aliyo I don't know
but Yasini nkwagaliza amazaalibwa amalungi naera birthday yo njagaliza no ndaba otumira balala nze tontumira ate zobeda tonabakung'a nanga amazaalibwa gange gamwe gagalero katika nkwagalize yes onakolero jagaliza Yasini amazaalibwa amalungi the same time ne mukozi munange gwembeera wano naye pimpina naye mazaalibwa ge era naye nga mwagaliza mungere jawulo ate era sikomyeko kuliko n'omwana ayitibwa Happy Angels the beautiful naye onakola lero ajaguza amazaalibwa ge the same time nembagaliza nakura independence olulungi muliyite mu bulungi bamikwana eyo nga nvuddeyo kankomewo onakola tugenda tuna ebintu ebyenjawulo bitambula mu ggwanga ndoza mbiraba amakomera gafusa abakomera njagala tube nga tutunulira ku nsonga y'abakezi kusaga yabaddewo kezi mako wamu ne wako wakati waabwe ne OS omulangira the same time ne Ispa Access yes njagala no the same time tutunulira ku nsonga ya Kayo Wisdom wamu ne Rukulu Lwasa yabaddewo the same time njagala tutunulira waliwo ebibiina ebyegasse n'ekibiina kya Nopu tekyegase mulowooza ki ekigenda ovaamu mulowooza ki ekigenda okuddako oluvannyuma lw'okubanga Nopu eganya okwegatta kw'ebyo ebibiina byolunaku lwaliro be njagala tube nga tutunulirako era sigenda barisa njagala tube omanyi sometimes mutera okungamba nti fati yajala tusoke ne guno omulamu okusinza ku hype gye tutandike ne bakeiza awo ba OS bombo krat tulabe wagwa abalabi mwenna abali eyo mukimanyi nti nno omulangira OS alina ka video ka TikTok yalaga ngalaga emichi ekaitunsi gwalina n'ennyumba gye yali alina ekyamuviirako okubanga waliwo abantu bagamba nti bamwogerako ebintu ebisongovu kale bayinza okuba basusamu ye nga bwagamba nekitakomako n'asuwinga station y'abantu awo mwe bava naye oluvannyuma tulaba agijjayo ate asuwinza abantu era oluvannyuma tulaba ng'abantu abo batwaliddwa wa batwalidda ekitalya nekigambibwa nti bagenda beera nga badde ennaku z'omwezi nga 15 nekitasobotse mukama n'abasobozesa munnange ne baba nga bakomawo before 15th wenjagala tube nga tunulira olowooza kino ekintu omulangira OS kye yakoze kigenda twalawa industry Uganda because at the end of the day presenter yeetaaga omuyimbi n'omuyimbi yeetaaga presenter olowooza zino saga ziba zitandiseewo ng'omuntu balina ekintu kyebogedde n'akisussaawo n'agamba nti no bamwogeddeko bubi ayinza okuba kale nga yasussaamu naye tekyandibaddemu kyakukomera wenjagala tube nga tunulira ensonga zino zigenda kukomawo omanye ekinsesa I don't know omanye ekisinga okunsesa ye musajja wange Isima president w'ababloga president omulambo okaaba otya wamazeemu amaanyi katero omusajja mutuufu ngoyingekomera sebo abasajja baaliwo ku mirembe muzeeyo yawambira emundu ng'evuga ng'etokota teyaluliimu naye yaliwo kati atya ebiduduma egyo emyaka otya komera emyaka ali mumagoba kati president kyo yatasobola tuyirawo mubiri yayiyeewo kyagokaba batumazeemu amaanyi era kyerabira fe tetuli babloga fe tuli bageto parliament kituufu era tetuli naye yamazeemu abantu amaanyi kati yabadde akaabira ki n'afukamira n'akaaba ku myaka gya Itima nga bw'ogiraba omusajja akuze kati bwenkugamba kyetwabona ne bamuzeeyi oluzirawo ne bamuzeeyi okitegedde nga fe tubagamba gwegenda weebaka eri bamuzeeyi abalungi bali bweru vayo kati awo Isima atya biti abakadde gye baliwe bati katero Isima ekyamukaabiza ekyo buli omu asobola okukaaba katengo bale teri atalina katengo kubanga Isima olina akatengo ngambye teri bagambye Isima yeka yalina akatengo abantu baji abalina abakazi nga bo balaze nti bali omusajja ekyamukaabiza yadde takisuubira ekisookebwako yagamba Ochuli yagamba nze buli kyeyogera wano newokimbuuza era nsigala ku ekyo Ochuli yagamba basobola musiba bebananyini gavumenti eno yagambye era yavuddeyo n'agamba ye tebamusibyeko jasi bamutwala naye olw'okuba obudde ne bamugamba nawulira yasula na mu kkooti teyagenda kitalya ensonga y'abakeize njagala mmanyi nti no naye sisi yavuddeyo naye yagiyimusiza ensonga eno nebanga erinako entertainment shows zebange takirange woninga njagala tunulira kino ekintu mulowooza kigenda kati usisi weeri bali mu kulwana babbuloga okitegedde kyova olaba neisima mu kuggulawo ofiisi ezo olunaku kuba naliwo lwe yatandika okwogera ng'agamba bani tetuddamu kukola kino nalaga mbu yagenda atya okitegedde ayinza okuba nga baalimu embeera balina enduka gye baluka ekintu kyabwe kyevola ye n'okusibwa teyasibwa abantu abashuwinga bakeizi balina ekigendererwa OS waayiso musirikale ekyo njagala mukimanya okuva n'olwaleero ne looyawo yennyini baali mu puwa youth wano eno oba yagala okumanya amazima buuza kiro kyankuba naye waayiso basirikale
abayimbi bonna abasinga bambega njagala mukimanyi okuva n'olwaleero bambega banalabadde balwana kaye okitegedde bino byalwasa bamutadde mu miliyoni aga ajja akubekaye yadde akakolesaako 7 naye kati bo lwaki wedeka mu social media nga toyina loo nga tosobola nze bulijjo manyi lwasa naawe ovuma abagundi okola biki nga mmanyi oyina loo okitegedde bannange ema temwina loo mubiveeka ate mugenda kuzayo music yona tubeerenga Kenya music yagwa gomanyi abayimbi be Kenya bameka wano ebintu ebadde bigira eyo bifo gyebadde beeteka Bobi Wine wano ne Bebe Cool ne Chameleone twagenda bamanya bajja bakola ki okitegedde ye embeera bino kwebisa n'abaki babajjawo gamba nti oba kuwemula nga bafulufiga badde bawemula okwo kuwemulako naffe tetugenda nako kuba tulina abaana abalaba social media abalaba zino TV n'ekyokwogerako nga bakoze ensobi nze njasigala mboogerako mu nkole kyemunkola okitegedde ate sijja kwetenda sirifukamira nze mbabuulira sirifukamira okwongerakaawo fatiyanze okwongerakaawo ekintu kino olaba emabegakaawo nga bagambye nti okwesimbawo kwa pulezidenti nga balese Kaye Wisdom balese oli Ashback Kato Wisdom teyabiriimu n'ekifo bakimuwawi bamuteeka mu buteezi kati ffe tetwalonda bani ababalonda sokolideko jjukira nga twayogera netugamba nti bannange ekintu kino mulaba gye kigenda netugamba ekiddako bagenda kulwana baki babuloga era yembeera ekoze eki era kati essaawa zino kubanga omukulu wa ISO namulirawo n'agamba obanga owulidde ng'oli alina kyakwogeddeko ng'owulira totula butubu gwe kikola ki kyegambye nti bali basuuna bagama baabwe kati bebakola ebyo kati essaawa zino kyogamba suuna si yakola ebyo byali mukola suuna tali yekka suuna musirikale wa ISO wano abasajja bajja mikalica bonna basirikale ono gwe muyita omulalu wa SFC wana abantu bonna bayimbi bonna basinga bambega kyo njagala mukimanyi okubalwaleero akitegedde oba saagala buyimbi kunsemberera ate abayimbi kematandise okulwana babuloga kematandise okulwana bannamawulire musiki wammwe aweddewo kakati babuulira n'ekirala gundi ono omukyalo fulufi mujazimba muzeewulire yakavuma abantu bameka ani yavuddeyo n'agamba fulufiga ze yanvuma bwati bakaizi bagenda ne basibwa isima yasiba mu kooti enkera ne bakola ki mbu yalina ebirwadde bimeka nga bana baavuma abantu kyogamba yalwalako olwo saawa zino saa zino buli omu alwana kaye bananga tebamulwanya buli tv bamulwanya mbu tebabazaamu twawudde mbu n'owekiwatula kuba wekiwatula ye baali bakwatagana ekitegedde baali bakwatagana kale embeera eri yonna yaliwo emabega bagiveeko eggweewo katuli ku mbeera mpya new generation lwakuba ate abamu bagadde okufuniramu n'okussa bannaabo wano kaye ebintu byabadde ayogera ku tv oba byabadde ayogerawa tewali omuyimbi agenda kuvaayo abyogere kuba yabadde abalwanirira naye tebamuddamu mulwana mbu olwokuba aluddeko nnyo ku tv bafa kino mu myaka 2 omuyaya etagira biki obadde ki gwogera tugamba kyogenda kwogera ki nze mbagambye gwe mmadde mwagala bavuma temwagala boogerako mwogere birungi naye oli baani nga gwakulira enseno nga sigwe katonda ngenda kwogerako oba oli pulezidenti oba oli ani ngenda kwogerako ate okuba kuvuma nja kuvuma ekijja kijje ffe twagubadde mbabuulira kubyagundi kubyamulangira kigenda omulangira suuna ye yamaze oludde okugwa era ali yagwa naye yamaze eddoleddoole okugwa ajja kusiba waiso nawe bwaiso bwe bukolera eyo njagala enembeera eri mu ggwanga essaawa okubanga bannamawule bali mulwana n'abayimbi olwekyo industry ya Uganda kyamaze dojisula naye gwe bayogeddeko yali yagwa kati gwe ovuddeyo wekutte ku ssimu olaze emiti sigijo olaze ennyumba siiyo bavuddeyo bakugambye kolaki gwe obebiteko nga twagala kukwogerako okitegeera buba busiru bw'abantu nze kyendaba kati bakozeseza kyansi eno bakozeseza kyansi eno ne bayita waliwo bano kaye abantu babadde ayogerako nga ate ddala kituufu babikola abali mu gavumenti kati bavuddeyo mwe muli babbalamu mwe muli n'abalala bafa ekintu ekibagala kulwana kaye oyo muyaye lwakatukuba ebikono wajja lwaki atukuba gundi omuntu waba takwagala kaye waba egana genosalimusale tewali buzibu mubalubiya mugamba mazima mwenemulebanga abalemesa twogera n'omuntu oyo atamanyi like njagala kubanga otunyonyola bulungi ekintu kyakaye Wisdom okuba ne bamukwata bamulwana bwenze naliwo era singa teyali sipapa bajjo ne keti kaye yali amaze okugenda gwekimanyi olwasa twamugwako bugwi
naito omusirikale oyo yali ayita omusirikale ono kubamuwa osagenti mubiki muteki biki disman biki kumbe sipapa naffe yatuletedde eggaali nga mulimu naffe twajja ne bano alina wano alina eno eriko ne sniper rifle ng'oyogera biki oli sipapa musajja wa kabi nnyo sipapa musajja wa kabi nnyo ekiviiriddeko embeera eno ekisookerako ddala kati abantu kati naddala ekibiina kyaffe ekiri mu buyinza tekyagala kyogerako kati buli wogezaako teekawo embeera kati nga ffe jjukira ffe tetulina mundu tetulina ki wabula gye tulina ebyokulwanyisa tulina ki doboozi kati n'emimwa kati gitandikise gibafuukidde kati obuzibu kati kyova olabaga nti woyogerako ku kino nga bavayo nga bagamba oli nga ajja nga gamba wayogedde kino kati gawolaba webagala okulwanaka ye wisdom sawa zino wisdom yabadde akwatiridde social media ne TV wona gamba yabadde ayogera amazima teyekweka abamazima gamba mpagira president Museveni kati mbabuulira amazima nenga naye kimanyi kaye bali eri bamukanga abala baagala munyiga bakola biki ekirungi nejjo batwadde ku live yalame naye nemugamba muganda wange tosoka kulama babosibe bakatonda okitegedde nze nange nze kenyini kamakoogera nze siri bafukaamirira gwe olikola ensobi yonna nga nina ojjogerako njajjogerako gokole ekyokola oba onzite naye era nange ojja kunsangayo tugenda kufaoyo simanyi ono yani ono omusiraamu yani yalwana yagira buli TV bagiraddeko ebipapula mbu tebagala babloga bonna babakoze biki mbu biki ne show za entertainment zibeera kuba ku ssaawa 5 ez'ekiro mwafunye obutengo mu social media mbusimanyezo gundi TV mbukubaletera abantu abasaba obw'omupi simanyi biki babloga bwe bakubira baba wa sente ne bakubira bagundi campaign simanyi biki kyogabo temulaba mukole ebirungi TV bazigalewo bugazi nakyo bakole ebirungi gamba bakole ebirungi baani agenda obogerako naye mususe TV kati UBC kyekyo kakitulaba kuba munyigiriza buli kimu byonna naye tetutidde tetukoze eki tugende n'embeera eriwo kale mudemu musiriwala ebintu bamwe byemukola ebitalina makulu ffe tugenda sigala tubogerako gwekola ensobi oba gwe suuna oba gwani oba oli waayisa oba fusa oba ani gwekola ensobi ngenda kukwogerako onkime munzijemu enjala munkube naye nja kudda pozi nga munzise nze mbabuulidde kati tani iyo amanze kyembadde nsaba kiri kimbu ekiti Keizi akola mulimu gwe nga y'omuntu ne mulangira suuna byeyakola naye yali era ayagala bakeizi kuba bebakola babogereko n'ate Keizi alina boosi we baboosi nabo balina okweddako balina okuba emabega nga w'abakozi baabwe okitegeera nti Keizi agenda okujja okwogera ekintu ku TV baba bamaze kitunulamu okitegeera nga baba bagamba nti kino kyogera ekintu kyogera naye ate tosobola kuvayo kugira mukozi nasooka ne bamutwala paka kitalya nolokokomawo mukima gwe yamugjeeyo ne baba yamugjeeyo ate olwo teyasuse gendayo gomanyi ekibe kye bazzaako wano nabagamba ku programu zirike twakola nti yisima tasobola kusibwa sakibagamba yasibwa goloza bo bayiiyaki kimu tavayo neyetondera mulangira suuna ate mulangira suuna yagenda okwetondera Keizi kutunulaolabe yagenda okwetondera si Keizi kubanga akwagaliza ekomera akwagaliza ekomera bawakko negundi nemmakko akwagaliza ekomera bakwagaliza kufa bamusiba jukira mama we musajja atu yakafa mulekwa yalabirira mu baganda be kitegeera kaba nabaddeyo nga babona kati mulangira suuna olwokuba talina balabirira mulabirire bazadde balabirira kibadde si kimanyi bazadde sali mukomao nedda wamandoza muwulidde abaana bebogedde ku nsonga esinekayo wisdom naye nga all in all nze kyenyinza okugamba bayinza okuba balina engeri naye nga bagenda kwonoona entertainment ne TV bagenda zonoona kebyayigiramu ebyobufuzi ebyo ebyekisiru naffe tujja kulekera nga mutekako bipulogulamu byammwe ebyo simanyi bino byemutongezayo ennaku za covid nga mubyerabira tetugenda birabanga bwe munajjayo show za entertainment ezitumalako egundi ebirowoozo bakulekayo shiti wammwe yazuula bino mu myaka mu bisanja bisatu yazuula bino awo okutte wafu
ate wadde wano mulanga abatasaaga zino channel zolaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya